tubaniriza ku Couples Facts 256 amanya gange nze Trace May era nga tugenda batubaletera ebintu ebyenjawulo omuli politics abayimbi bo byonna nga byanjawulo era nga ogenda kubanga chokola ngo subscribinga onyiga kade commentinga as well as ngo sharinga side eno ndine bannange bagenda babuuzaako amanya gange mpitibwa Tina era nga tuzoba nokwogera ku nsonga ez'enjawulo nange nze Rose kyayagala bagamba temwerabira subscribe ring the bell share and like one Couples 256 ngo bawulidde era ngo mulama gore tugenda banga twogera ku abana abawala era n'ebintu bye bayitamu after university eyo age abasinga bagita kavubuka eyo age eberezeewo omuwala alabanga akoze ki akuze n'atukesa n'ayagala okukola ki okuvaawo n'ebiki ebyo bye basanga bye bayitamu n'agamba nti embeera kati enyize bayita mu bintu bingi nnyo era nga betugenda okuba nga twogerako olunaku lwaleero nga wetwongera okuwabula abawala abali eyo bonna era nga eno topic specifically tugibadde bawala Christy, golowooza bintu ki abawala bye bayitamu after university immediately bwe bagira ku campus bintu ki bye balowooza okukolako era bizibu ki bye basanga nga bakoze decisions ez'enjawulo kakati no kankubuulire okubeera omwana omuwala kintu kyamaanyi nnyo buli lw'ovubuka ebizibu ebyolokera gy'oli nga gwe omuwala byo bisukkirira okusookera ddala ensonga gye nnyinza okuwa omwana omuwala ekizibu kyasooka okufuna bannaye bano abazanyira ku mutima olwokitegeera omwana akasita avubuka era naawe kimanyi bulungi naye owoovubukidde kasita ovubuka bwotyo obulenzi nga butandika okukola ki okuba nga bukuswama buba bulina okuswama naye bwobukuswama buli omu aba n'ekigendererwa kye ayinza okuba akulabye Tracy yakola ki alina akabina Tracy alina entumbu enkubye oli najja oba nga azze lwa ntumbu eyo oba oli najja nga azze lwa kafesiko oba kakalako akakabula kakennengera anti kati kisinziira ku budde bwoba omuwadde waba akuswamidde akuswamidde n'akuyimiriza n'ogaana aba agenda kukaka kakati nno kankubulira abavubuka balina techniques ez'enjawulo oli nga yazze kubanga akumenya mutima nga kyenkugambye yagufunye dda n'agubebentula bwetu n'otasigaza wadde kapiisa kati kyekyo ekintu ekireetera omuwala okuba nti akkiriza n'oyo gw'olabira ddala nti agenda oba amalira budde oba tali serious kyekyo ekimuleetera okumukkiriza ignorance obutamanya omuwala abeera awo tamanyi omulenzi ankwanye omanyi n'abalenzi baba bakwana ebigambo bye boogera omuntu ayinza okugamba ekintu ng'olabira ddala akulimba omuntu agamba agenda kulinyisa ennyonyi naye nga ne takisi takola ki talina na transport yamulinyisa takisi kati wala aba agenda kutwalawa nze kyeŋŋamba abawala beebeereremu omulenzi ebigambo byayogera sooka obisengejje topapa oba olabye mukwano galina boyfriend kogwe nange nnobeera ne boyfriend topapa gumiikiriza buli kimu ojjako okola ki okituukako mudde obutuufu beyanza Christy Rose wendowooza egyolowooza nti ereetera abawala okugwa mu buzibu relationships ezitakutte eyo bamulimbye yagivuddemu akutte endala akutte eno already yavudde n'ewaka oluusi yavaayo mu bubi oba mu bulungi naye ebiseera ebisinga bavaayo mu bubi kubanga bagamba nti mu maaso g'omuzadde omwana asigala omwana watuukira okumala university kitegeeza nti omuzadde aba asigala amulaba ki ng'omwana naye ayinza okwewaggula n'ava ewaka ng'abazadde tebakkiriza kati aguddeko n'amulimbye amukoze bw'ati gwe okirowoozaako ki nze ensonga yange ennene gyensinga okulaba kwegomba abawala sigenda kwejja mugenda gamba tulina omuze ogwegomba ennyo nyinza okulaba Tracy okoze kamekapa kalungi naye nga abanange oba kifunye atya oyinza obba tokola bazadde bo be bakuteekamu n'oyagala naawe weeteekemu ekyo ekintu ky'otaliimu kati tubeera ku masomero ddala ku campus omwana najja ayambadde olugoye ayambadde engatto togirina n'oyagala otandika okufuna ebyamaani kati tuyina bano abasajja abakulu osanga ekisajja nga kizaala omwana najja naye nga ye singa akusanga kuwe takuleka nga wakusanze naye najja ku mwana w'abandi amulimbye omuwa ssente amuwadde emmotoka oba atandise omuvuga mu mmotoka ng'omwana lwaki teyeegomba ebyo ng'ovudde okwegomba engoye kati nyinza oba nina boyfriend gwatalina nga mpa buli kimu jjukira eyo stage wali batandise ofuna aba boyfriend badeetinga naye ajja kwagala okwenjoyinga that life ate tulina ensobi abawala twenyumyako nnyo nenzija netandika okugamba banneegayo wange yankoledde kino naawe mu mutima n'otandika okugamba
nzaani atafuna ebyo nawe noyagala mbinoonye nayagala ofune ku bintu ng'ebyo ensobi nnene ebyo byonna mbiwulidde era kati njagala kumanya biki ebyo ebisinga okusikiriza abawala ekimusikiriza mulabira ddala nti kati kimufuukiriza kweno levo ekola kino kweno levo erya ssente za hostel okuva mu bazadde be nagala naafuna akaruumu ki ekyo ekimusindikiriza akati Tracy ebyo ebintu ebisindikiriza abaana abawala kale ensonga zibeera nnyingi naye okusookera ddala kanjogere ku ssente akasente oba muntegeera omwana abeeraawo abazadde munaye ennaku zino bambi bafaayo bambi kaalina n'akatoola akawa omwana akole ki asobole okwerabirira ng'ali ku kampasi naye omwana buli lwabeera n'omutima ogwagala ennyo ssente nga ssente alaba omuzadde zamuwa tezimumala n'olwekyo asalawo akole ki afune baggaayaabwe anjogera ku abo abaana ssente nzaagala naye ozaagala kola ki kukomawa ebeerayo omuntu ng'ayagala ssente nga tasaabeerawo nga takola ki nga talina ssente biki ebyo byotasobola saba muzaddewo n'ogamba nti kati mami daddi njagala kineno n'ogamba nti kati omulenzi yagenda okukiwa ekitali nti agenda kikuwanga muzaddewo togenda kumusasula ogenda mumusasula omuzadde oba togenda mumusasula kakati nno manya kino omwana omuzadde ayinza okuba akuwa buli kimu kale kanaera si buli kimu kuba omuzadde abeerayo kiri bwe kitya waliwo ng'otuuka n'ogamba kyakamukamudde nnyo katuyinza otunulaawe naye obuganda okonogamba omanyi nga wasabye lwaki oba olowooleza muzadde we yakuzaala nti omukamudde nnyo si kumulowooleza naye oyinza okugamba kyakadadi kati musabye sente nyingi kati nga ffe abawala oyinza okutuuka kantu ng'olina keweetaaga kati tolowooza nti noono ajja mukamula naye atuka ekiseera akukamudde omanyi nti ne sente z'abazadde olumuzi lwayo anti olina okugumiikiriza lwaki temuli bagumiikiriza otuuka n'ekiseera n'ofunamu olusonyisonyi muli kumande wakuba essimu oyagala tuition olwokubiri wali oyagala ssente za kosi ye muzaddewo yakuzaala ng'alina ye muzadde naye naawe otuuka esaala n'owulira ng'olinamu olusonyisonyi ogamba dadi ajja gamba simukamula mami ajja gamba simubalirira kati nyinza olaba akapale nakamusabeza koswaka olabye akapale okagadde nga lwaki sifuna oli agenda okungamba kale mufunye olusonyisonyi lwaki ako akasonyisonyi tekakutwala n'osaba omulimu okusinga okusaba omusajja agenda okusaba ate ebirala naye manyi ekizibu ekiri mu kusoma nga bw'okola kuba ebyo ebibiri olina okubaako n'ekimu kyota olondawo okusoma oba n'olondawo okukola kuba ojjabeera okusomero mulinayo oba koswaka oba mulinayo test ate nga ku mulimu boosi akuba akasimu Christine zaabuuza concentration y'omulimu n'eya boyfriend oba sugar daddy eriwo esinga obuzibu concentration y'omulimu yesinga ng'okyasoma ate omusajja oconcentratinga nga okyasoma ate ng'ofunye omulimu ekyo kyo kiba kizibu naye kya boyfriend ova mu kiraasi boyfriend osobola ogenda n'omusisinkana yabasinga n'okunoonya amanya nti gwasinga okwagala ssente ogenda mukubira olusinga alina obuwala obulala nga busatu eri gwe wakukubira n'ogana ng'afunayo era akufisizaayo akadde bonna tebabatera ssente okimanyi ti abawala babeeramu ng'alina ababoyfriend gabana ow'engatto owengoye just owasentewayagala ebyanaawe bayina kasooke mbajjukiza bateekamu ensimbi aba higher level tour and travel agency bano bakugamba nti bakola ku trips school trips outings family tours adventures picnics honeymoons era ng'oyagala obasanga enamba yabwe eya whatsapp eri 0788751454 era ne facebook page yabwe ojja basanga ku higher level tour and travel agency era nga tugenda kuba nga tweyongerayo n'omulamwa gwaffe Rose biki bino ebisindikiriza abawala n'owulya ddala nga kimusindikiriza olwo najja nagamba kino kyansindikiriza ng'okirabamu eggumba nakugamba nti kino kyandetera okukola kino kino nekindeetera okukola kino biki ebyo byolaba ebisegula abawala basegula mu ey'okuva ewaka okwepangisiriza ng'avudde mu hostel nga bamadeseza hostel yenagala neyepangisa ng'afunye emyaka gino buli omu ku hostel amulaba baclubing abalina zi freshers party balina ki ng'avudde eri ku ssomero mazima ddala nga ne livers party teyagikola abazadde bamugamba ki n'abeera camp naye waatuuka eno ayingidde freshers bagenze mu amnesia bakoze ki naye agamba kantabuke nina okukola kino
n'olabira ddala nga kimusindikiriza omanyi kati kyetuyita enjoyment ku enjoyment ennaku zino kyetutera okugamba kati otuuka ekiseera nga mu hostel bonna abeera mu hostel ogenda bakale bakwa time ey'okuyingira n'ey'okufuluma naye bw'abeera yeepangisiriza aba yina time yeyeggulira ekisumuluzo kiki kyeyataakola waka oba kyatagenda kukolawo ku hostel waddembe okukyaza osobola okujja n'osulako ewange abuuza osobola okweteeka erinnya lya boyfriend ku mubiri gwe nedda nnyabo ekyo kikafuuwe nga lwaki toliteeka kati nina garanti ki nti tugenda beera ffenna essaawa zino nkyali muwala muto gwe nina essaawa zino nina garanti ki nti agenda kumpasa ati essaawa ezo gwe lwaki gweotunulira kuwa mu maaso gwotanabagwomanyi kye bayitalasingakono gwoliko lwaki oyagala omuntu ng'osuubira mbabuulire mulekera avo baziba maaso wama muwala gwali eyo wobanga ogwa mulavu kozesa ku bwongo abawala abasinga bagamba nti age ya 19 to 25 oba 24 ye time y'okwenjoyinga n'agamba nti kati party after party n'agamba shisha after shisha n'agamba buli kimu nino kikola ki okikwatako nina okwagala kuwa myaka gino nina okwagala kuwa gino nina okwagala yenkana nga kitange naganze buli obu nina omutestingako oba musomesa naye nina otuukayo n'agamba nti kati bwe naaba mmaze ababa nina okukola lisiti nsooka ono ng'akola kyagamba obulamu ki bwa kiseera ng'otakikola ekyo bituka nekikola ki nekiku affectinga gye bujja maaso ekyo be bano boosanga ng'ayendera mu bufumbo alina abaana bonna omusajja si yabazaala naye ng'ali mu maka g'omusajja mwe mubadde mukirowoozaako ki Christine kati nze ndowooza omwana omuwala tetuganye obudde obufunye oli muvubuka ovubuse owulira ng'eryanyi olyewuliraye nga naye wootambula olabira ddala nga ndi muvubuka mmekete nze kye nandigambye omwana omuwala munaye teweemalaamu twala obudde soka osome ebitabo ebinaggwa buli kimu kijja bakikola ki kijja kubanga buli kimu kigira mu kaseera kaakyo akatuufu oyinza opapirira ebintu okukakkana nga future yonna ogisse ebirungi bye wandifunye mu maaso eyo nga tosobodde kola ki tosobodde kubifuna asooke kusoma buli kimu asooka kiteeke wabbali soka osome buli kimu kiteeke wabbali obwo obulenzi banaye abalenzi kati saa zino obeera ku bulenzi naye kasita omala osoma abalenzi bajja n'abasajja bajja tebakwagala okyali wamu kyoyagala okugamba buli asomye n'atuuka teyafuna ku mulenzi va ku ekyo chances ziri high okuba nti otandise ebintu by'abalenzi ebyo ng'okyali muwala mutoye chances ziri high okulemererwa obalabye bangi bafunye embuto bangi bafunye obuzibu oba ne battibwa abasajja naye nga muwala muto naye ng'ekimuleetedde obuzibu kwanguyira mbeera ezo ez'abasajjayogeddeko kiwulidde nti osobola otutuuka ekiseera kati mu bufumbo kati egi yaffe eno bw'otanyumirwa ogenda tutuuka waliwo egi gyogenda otuuka nga totasobola bikola beba abakadde b'osanga mu club nga emyaka gisijja beera mu club naye ng'ali mu club naye agutema ayinza oba agenze mu club naye nga kwejjako stress ate nga n'olunaku lw'abakadde nakuziberayo mu club oldies night ng'agenze nyumirwamu nze sizitera basanga mu oldies night mukwanousanga campus night zino club ezaffe ezi silent disco ayina beera mu eyo mu oldies night gye mugambye kati abo babeera baabuka zino stage kati bw'otanyumirwa eno stage gye tuli ogenda kwegeramu ozaala omwana ono wooli basajja bameka booyi ki kyosubirira omuwala ali eyo mu covid ono tetumanyi amasomero gagenda kuggulwawo ddi oba ddi muweeyo akagambo akasembe nze ngenda bagamba bave ku bino ebyokugamba nti tunyumirwa tukola ki teyeerabira nti waliwo obulamu ng'omaze bino ebyokunyumirwa enkya weebibi nti ojja kunyumirwa kati naye ogenda zuuka enkya ng'oli kirala nga tokyategeereka kugamba be bakwata mpola bakwate mpola amanye kikyayagala mu bulamu Christine tuwa akasembayo akasembayo banaye akatalekeka muwala gwandaba naawe andaba naye message osobola ogituusa ku muwala kyenkugamba munaye nyweza ebitabo nze ngenda bagamba musome kuba nze ndabira ddala ng'okusoma wewali future nyweza okusomako omala okusoma buli kimu kijja bakijja ate weewa ekitiibwa buli lwe weewa ekitiibwa n'omuntu akulaba akola ki abeeraku ekitiibwa bataddemu ensimbi be ba higher level tour and travel agency era ng'osobola obasanga ku Facebook page yaabwe higher level tour and travel agency amanya gange nsigadde nze Tracy era temwerabira kubanga musubscribinga channel yaffe eri Kakos Facts 256 munyiga akadde mu commenting mushenge n'okushare